emboozi ya Ssaalongo Erias Lukwago ezzenga ejja eranda n'olunaku olwaleero Joshua akomyewo okubanga atubuulira ate ebyo ffe bye tutategedde byabadde olunaku olw'eggulu simanga tebamugamba sima bamusibyeko gwa treason ate afuuka ate bannango ate yalidde atya mu nsi olukwe. So olunaku olw'eggulu bwakeredde ku makya twakomyewo okugamba nti tetumanyi wa Ssaalongo Erias Lukwago wadde omuduumizi w'amagye omukulu Hosea Rugaba batu yavuddeyo n'awa tweet nga n'ateekayo obubaka ku X ng'atulaganga mukyala we bwe yakoze eki bwe yamwegayidde asobole okuba nga atalukwago. Naye twalowooza nti Lukwago agenda kuba nga atwalibwa direct mu maka ge. Ekitaabadde ekyo Joshua Lukwago olwavudde mu basement yazzeewa. Olunaku olw'eggulu oluvannyuma lwe yali omuloodi ate okuggibwa mu basement yonna gyeyabadde basement oluvannyuma kuba gyonna gye yabadde obubaka bwatandise okufuluma ku makya nekitegeezebwa nti agenda ali ku poliisi y'ekira. Ne poliisi y'ekira obuzibu bwe tulina nti fena Abaganda tumanyi bbiri. Waliwo bagambye poliisi y'ekira nga bategeeza eno eri wano nga ku Kidde Bukoto olaba oluguudo awo mu Bitaala bayitawo batyawo ekyamu nga Kidde Bukoto awo. Waliwo poliisi y'ekira era nayo yakwata nnyo ebiseera ebyo naddala ebiseera by'emmotoka nga ndalamu naye era bannayuganda abamu babadde baswamiddawo nga bamanyi wagenda okubeera naye nga bomanyi nti ab'ebyokwerinda tebaggwayo bamutwalidde eri kirakira eri Namugongo kiraweeyo eyo kola oluguudo lutanakolebwa bulungi namuteeka eyo kakati era eyo gye yakoledde statement olunalyo kajja twadde tusuubira agenda leetebwa ku makya twabadde batusuubiza ku makya ne press conference ya PFF yateekeddwa kubeerayo ku makya ne batusonera bagamba amusooke munireko nga nabo beebuuza ekituufu kyeki mpaka kuba Lukwago yayitiddwa mu kooti ssaawa zaadde za budde bwa misana ssaawa eyo munda naye ng'ate kyadde kisuubirwa nti agenda kuleetebwa nga tebunakola ki mu budde enviiri balina okuba nga baazisala luliivu ku bufaananyi buli obukadde kubanga enviiri ebiseera ebisinga batera zisalira mu kkomera kasita bakusindika kwalimanda mu kkomera bukapa bw'obeera okyali mu mikono gya poliisi waneeno okubuna obuduukulu obutinitini obeera nga bw'oli naye kasita ogenda eri naga nti bakusindise ekkomera eruza kkomera ekira yonna eyo gye bakusindise bazisabira naye olwavudde kukola statement kati awo ne tulindirira ekiddako wali eri kati era abasinga twabadde ku kooti yonna twagenze nga tulindiridde Nakawa ate kono wida gase gafulumye gagamba nti ajja Nakawa bamuleeta Nakawa naye era nga wenkugambye nti security endalamu emanya nti kakati bategedde eno n'okuwulira ate kakati bannaye Makinde bibyoka tuzambalira tudduke Makinde tugenda tutuuka Makinde abasooseeyo security twasobodde ogiyitako nga kasoba n'ebikwogerako ng'oyitako naye akaseera akazzekawo nga naatera okuleetebwa 7, 8, 9 security yabadde nzibumu nga newoba oli mubaka wa palamenti bakubuza ojja eno ogenda kukola ki olina sooka kwennyonnyolako nebaleka bakukkiriza baba amaduuka abamu kubabadde bakolerawo ebbali kukulu balagiddwa okubanga ate basooka ne bayimiriza ne bebakola ku lwaki okwewala embeera eyinza okubatataaganya olwa security yabadde deployed wali nga oyinza okugamba nti eyinza okuviirako oba ng'ambe obutabanguko oba ng'ambe nga abantu oba okubba lemesa batateekeddwa kati poliisi kwe kugamba abadde bakolera ku kkubo abannaye musooke mulindeko okwo abasobola okugalawo embeera emala okukola ki okukakkana kuba abantu babadde bangi waliwo ng'abangi balemeseddwa okuyingira ate era bangi abajjudde munda naddala banakiina ki PFF abali ku ludda oluvuganya bangi ab'ebyobufuzi ababaddewo naddala ku ludda oluvuganya bonna babaddewo okulaba ensonga za Lukwago butya oba wa we zituuse era olunaku olwo lwe lumu olw'eggulo twalabye nga oluvannyuma lw'okuba nti Lukwago yaleeteddwa okatira mu byokwerinda kye tusobola okuba nga tusooka okusiima mpozi yabaddeko nampingu nti bagimusibye naye ye bwe wamulabye yabadde afaanana nga omulwadde kwera ne munnamateeka we Medard Lubega Sseggona yakyogedde nagamba omuntu waffe mulwadde nagera awo n'agamba nga annyonnyola kooti nti n'omufaliso takkiriza okumala gebaka kugina emifaliso gyabwe alina ogwo gwe baamuwa nti yafuna obuzibu eno nga ku nkisa gyeno kati ng'agezako okunnyonnyola wakiri kooti ebeere ya kisa wakubanga wabula nga ate oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu waliwo ng'olwadde lukulembeddwamu omukyala amanyibwa nga Nyamwiza oyo yabadde mulalamu era n'agamba ye ayagalayo wiiki namba
nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okusala wiiki kyaddira okugamba baneeno babadde baleese okweyimirira baleese abantu 3 okweyimirira Lukwago ko ye aba 3 be baleese bagende bafune baleete ebbaluwa zaabwe gye bava kati ne bazireeta nabo naye mu kuzireeta kwe kati ono Nyamwiza kwe kugamba kanetagamu wiiki ngende zeetegereze mu 3 abo nno kwe kuli omubaka owa municipal ey'Ekira ey'Emukono nabo ze bakireke ne kubeerako omubaka wa Gulu City omubaka omukyala ngono ye Betty Awol Ochan ne kubeerako ne yali omubaka owa Bwiko Dr. Lulu Mibaiga aba 3 badde balisinga era kale kuba ntukusobola kubula kakolaki akkirizibwa naye babasabe biri ko twetaaga okwongera okunoonyereza okuziyitamu bazze bali ready era Seguna ensonga yazikutte ekisajja kikulu mu bukaka mu bukika ekyawaggulu naye gye byaggweredde nga ate omulamuzi agambye okusinza ku bimuli bamunnyonnyodde bulamu bwa Lukwago nagamba nkwadde mu nakubiri paka Monday andi bwe bakuwe ennaku 2 weekend tebagibazi akakwaddemu ennaku 2 that is leero n'enkya kakati temujja kumujje olw'obubaka obulala bwannalabye obwafulumidde ku mukutu gwa X mu mannya ga CDF gwagambye fake doctor bali omunsi is next the big will be my bouncing castle until it is small to fit in Kano Hospital. Bali omunsi nga tannaba na kuweebwa bwa minisita basooka ne bamulabula. Bali beetwala. Basooka ne bamulabula naye bwe bamuwa obwa minisita bali omunsi alina statement gye yakozesa ng'alaga nti ye ekyokubeera obwa minisita oba ekifo kyonna kye baba bamuwadde sigeemanyike era n'agamba n'okugamba nti byonna babimuwa naye ye amusingako ku magezi omukadde